mubeeko bannange ni Uganda esonze nabagambye nti the only way to overcome this is getting back to our history kubanga wonaddayo mu past history tugenda kumanya bibatu planninga bano tubali maaso olupapulo nabagamba akatabo Museveni kasoma mu domestic policy ne foreign policy enkalina nefe always tubasingako olupapula lumu bagenda okukola ekintu nga Fred tubasanze ndoza mbalaba bawumba tutu bano ono bamuyita Sentinel Robert Sentinel wekasese wa FDC kino si kyembadde mbagamba nti baagala batwegatteko mbu nga tusimbawo omuntu omu ku buli kifo kino kye nabagambye okitegeera alliance bino bibadde batwereetako bibadde bya kifere kino ekintu kyali omwaka gwa 1962 nabagamba once you add this photo n'okikwata n'okiaddinga omanya bana zinembwa tuzimaliriza kakati ndoza mulaba kati bamaze ne beyatulira kati ndoza mukitegedde nabagamba here we don't gamble politics we are revolutionaries we know what we are doing kyetukola tukimanyi okitegedde ekintu kino babadde nga bazanyazanya emizanyo zaabwe nga bati okwatula kati ndoza mbalaba bamaze ne baatula FDC yesoose eno FDC yenajja nankumbi ono gyali naye njagala mujjukire omuyaayo ono omwaka gwa 2021 yesimbawo nga independent teyajira ku tiketi ya FDC mbubaba goba mu FDC mwaka gwa 2019 ono winikiza kuliko n'owokusatu okitegera mbu ekyabagobyanga nga bebalamentula zaki z'ekibiina olwamala okufuna kadi y'ekibiina tebaddamu kutula these are the people abagala tugende mu alliance nabo ndoza mukyayi banna Uganda nabagamba banomba sobola eno bagita one man army kati ndoza mujja alliance gye bagala tuteeka mugirabe mbubuli kifo tuletenga omuntu omu okuva kuba MPs paka kuba president nabagaye kuba president bagala bateke his excellency Kyagulanyi koba kimanyi yalina amaanyi kwe bagala okulambya bagala kutukozesa these are users okitegera kakati naffe tugamba timwegatte mu DA mwinayo anti mwinayo UPC mwinayo bibiina bingi mwegatte mu ebyo byaffe ekyaffe temujja wemba mwagala okutwegattako ene waffe ffe tetugatta mu NUP tekola alliance na kibiina kyonna NUP ya People Power Movement we muba mwagala okwegatta naffe mwina kwegattira mu People Power Movement watali ekyo tulina ba candidate abamala tugwe ku lwaffe kye tulina okukola nenga twegase mu bana abafere okitegere ekintu kino nga twegase mu bana abafere kati bulijjo batijja nabagamba bano balina kye batubalira kye babadde batwala alliance kubanga ki tebakyalina maanyi teri kibiina kati kirina maanyi twetaaga alliance ya kino ekifaananyi kino wemba temukkiriza kino ekifaananyi tubireke fena tubifiirwe kale Museveni addeka atukuba akalulu batusobola eno alliance gye twetaaga lwaki mu Uganda waliwo ne yambuziza nti ankole kingdom teriiwo bannange ekifaananyi kino these are kings representing kingdoms zikolebwa abantu zibeera mu bantu eno unity erina kubeera mu bantu abantu abasibuka mu zino kingdom kubanga they are the majority population they are the majorities in Uganda okitegera ekintu kino so Museveni ono weyajja okujja obugabi bwankole bote bwamuwagira bwamugaana okitegera bwamugaana n'obunyolo nabo tebwamuwagira nnyo kati Buganda ne Busoga bebagezaako okumuwagira okitegera ekintu ekyo kyovudola bwasembezaayo okusaanyaawo bwasembezaayo naye yasookera ku bwankolo bwamugaanirirawo nedda baaba tetukkiriza okitegera n'atandika okutulugunya Wattoolo natta kabaka Wattoolo omukama Wattoolo yamutta okitegera ekintu ekyo n'aleeta ono ani ono Lukira Bashaija ono aliwo taata we Museveni ye yamutta yamuwa obutwa okitegera ekintu ekyo kakati Museveni asembezaayo zino kingdoms emeka muna Uganda letasi nabagambye onaviirako mu history ne byatukola byaliyo gyebiri okitegera ekintu kino kati his excellency Kyagulanyi waze n'agatta puzzle bano bategedde nti kaweddemu people are united beyond political parties okitegera kati bo baagala tulaga ti political parties we zineegattaga emaanyi no please temutusiriwaza we are not stupid to this extent you're dealing with another generation nabagamba bano mbasobola just neetaaga support yo ogenda jimpotya teekako olugalo okasheyalinge ogirayikinge ogivuge yeyongereyo ku muntu asembayo wansi omugambe gyabafere tubalina kuluno tetugenda kwegatta n'abafere lwaki muna Uganda nkubuulira ekintu kino kubanga Maasa his excellency ali smart nnyo yo mumanyi okitegera kati bagenda kudda batandika ekipropaganda twagala okwegatta ne NUP eganyi twegatta tutya ne DA twegatta tutya ne FDC eno yenajja nankumbi twagala mutubuulire billioni 7 Museveni zyabawa zakomawa olutalo lwakomawa okitegera nakugambye mu Uganda tetulina opposition Winikiza ye front gye baleese okurepresenting ekiwanyi kya anti Winikiza aliye mabegawe bamuyita Mugisha muntu
Elias Lukwago aje mabegawe yekiza besije FDC oboy Amuriati oshegere ekintu ekyo UPC wali yakena bona ba NRM bano DP waliyo Nobert Mauwa NRM kakati tugenda kwegatana bakyabo tugenda kwegatana bakigwe mu Uganda dada tubera n'amagezi nabagambye let us rewrite our own history tetuda moli tetumukiza kweddamu fetumuli writing tujemwe bitetaga kubera mtu teke sentence empye nnungi oshegere ekintu ekyo kati batuga political parties zegatte mu tuteka candidate omu ku kibuko buli kifo ochanti Museveni abeera akomyewo in a position kubanga nakugamba mu domestic policy Museveni akolya mu opposition oshegere ekintu ekyo akolya mu opposition kati wadenga bujja butwekukutizaako tukole tutya tugaye mu mutu agala nnyo emyaka 2 mubaddewa okitegera bwe badenga bayita okwegattanga bagaana kubanga bakimanyi nti nno political parties zino okwegatta this photo represents Uganda's power kino and we have to unite bantu temujja kunjogeza luzungu nja dwogera na mfuse minister of foreign affairs era mujja kuseba mugamye mwana gwe Uganda oji representinze bulungi ku international scene naye kati esawe no kanjogerera Uganda kino ekifaananyi kino ki representing abantu abakola buno obwakabaka buno buzino kingdom nabo bagamiziye nazali chiefdom ebeera ntono ku kingdom so those are minorities naye kino ekifaananyi kino ki representing majorities yensonga lwaki nakugamba nti PUPU eya Busoga yegataneke wayi okitegera era wane sawe wano kyabazinga wa Busoga tokola ki tomulabawo kino kyetwagala okitegera ekintu ekyo naye ate si yali vice president Mutesa we yawangula bamuwa vice president okitegera era ali first vice president wa Uganda kakati banene abantu batyachi okwegatta mu people power movement tujjeko mu 7 lwaki baleta political parties zaabwe mukulu tugenda basimbako buli muntu mugende mwegatte ne DP simanyi DA mugende mwegatte PPF busimanyi musobola nokwata NRM nayo ne mugiteekako ne mugyegattireyo mujje tubakuba akalulu yaffe bagita sweeping protest vote olaba manvuli tikinga teri bya simbo ndala muna Uganda tetuwagira simbo ndala ffe tuwagira manvuli olaba manvuli tikinga teri bya simbo ndala era national unity platform wetugamba mbwe twetera simbo ndala we boycott tukazira akalulu kyakolebwako era nti banansi ba Uganda tukiteke mu record nti banansi ba Uganda we babaletera simbo ndala nga simanvuli akalulu bakazira tukazire okitegera tukazire oba tukalakate tugamba manvuli tikinga naye tetugenda kudda musenga vudde mu ngaddemu Museveni yabeera akomyewo twetaaga pala z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp